mu Uganda omuzannyo gw'ebikonde mwekuki mweguli bw'abanga awulira kyayoya wadde mbogenda n'afuna license ebintu ebiri professional n'ebirala ate n'ekirala kusalawo okukola nerekereza kyonna kyenjagala nenkola kyebaagala bw'abanga kyeyasabye ng'awulira ekyo nakyo professional zo lugendo ebyangu n'afuna wali license nebafuna gloves netugaa nti Nakivubo tugenda muggulawo. Aba Uncut Kalakata ne TV zina ez'enjawulo mu ggwanga Uganda amannya ganenze kaya Isaac Kaizo okutuusaako musajja wa Kabaka omusiime wa Kabaka Pallaso Mayanja sebutwaniriza obulamu bugamba butya ensonga ki esinza otuleeta olunaku olwaleero okujja embuga? Ensonga ensinza okundeeta bwe kuba nti nze nga bwe mumanyi ndi musajja Buganda mba nina okugenda enkyalira ku bakadde bange oba gye nandiise waka nga sinagenda mu lutabaalo so olutabaalo lwengenda mwenna mulumanyi lwayita Love Fest ku press conference bakama bange aba Buganda bampeereza abakiise ne bajja ne bambeererawooko ne bawubira ku bantu kugamba nenzija leero mbakyalireko nga sinagenda mu lutabaalo bongere okunnyambako okuyita abantu abali mu Buganda mu kwami gya Buganda n'ebule n'ebweya n'emitala w'amayanja okulaba nti bajja okujjumbira ekivulu kyange ekiri Love Fest ekibuzayo kati bwitemu. Wotuuse munda mususse mufunamu akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire enteeseganya zibadde ku ki nga ggwe omusiimi wa Ssaabasajja? Enteeseganya zibadde za kumiitinga ne Katikkiro no minisita w'abavubuka Henry Sekabembe omukulu oyo tumumiitinze ne banjezayozaawo olokosa ekitone kyange era ne boogera okwongerayo omukwano gwange tulina ebigambo bye twegerezaamu awo nga bankakasiza ddala nti bagenda kubaawo era entebe zembategekedde zigenda kuba nkalu bagenda kumpeereza abagenyi ab'enjawulo kulaba nga omukolo gwange gutambula bulungi bibadde bingi ne banyumiza ennyimba ezisinga okubanyumira tunyumizaamu ng'abantu kuba ffenna nga tetunnayambala bitiibwa tuli bantu so ne twegeyaamu awo ne kirabika nga obuwagizi bwabwe mbulina era nnyongera okubeebaza ayisa abasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ng'oyita mu bikolwa byo ne mu kitone kyo ogenda kutumbula otya n'okuuma otya ekifaananyi kya Ssaabasajja n'Obuganda awamu? Nze kyensinga okukola ensi kyensinga okumanyirako okuyimba era nsobola okubasuubiza nti sigenda kulekeraawo okuyimba kubanga teri muntu yansasula ssente kutandika kuyimba ate teri asobola kunsasula kulekeraawo. Kino nkyagala kuva mu mutima gwange era nga ndi mweteefuteefu okusigala nga mpuuba bendera ya Buganda ne Uganda nga nkozesa ekitone kyange eky'okuyimba yaman nga neetaba muzi bayita oba empaka competition nga ntegezaako okulaba nga ekitiibwa ekyo kidda eri bakadde bange Uganda ne Uganda ne bakama bange bonna yaman n'abawagizi bange ne Mukama Katonda yampa ekitone kino era ndi mweteefuteefu okusigala nga nkikozesa. Wakati nga weteekerateekera ekivulu kye ekibulako ennaku ntono nnyo Nam House w'orecordingira waagwawo kye bayita scandal wakati wo n'omuyimbi atandika Alien Skin. For starters, wakyuka oluvannyuma lw'okuba nti nno wakomawo embeera teyali bulungi naye along the way wakyuka neeyisaayo ne mu nkwata y'ebintu naye akabasa kaavudde ku kyokulaba nti banyiga trigger netuddayo netwava. Just nze kyenja okugamba Keiza ensonga nnyingi sijja bwe ntandika okusonga mwene ensonga oba endala bingi byabaddewo awo incident unfortunately ebiri recorded tebirina buli incident yabaddewo naye bwe nadda ku kusonga kino oba okusonga kiri nja kuba siri musajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi so kyenja okubagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka nga bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obuwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba
frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi nebijja kugattako embeera eyasemegwamu n'esinkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwimbi munnange alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nalise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwulwa ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yamaani mukuyita ku mitimbagano okwo ne weetondera abawagizi bo ne muyimbi munno wafunyenko response yonna bo abakwatibwa baateebwa mu mbeera ng'eyo because kigambye waliwo abakwatibwa ne batwalibwa wewaawo ye yadduka ku kabangali like kangalu nedda embeera eyo giraba nze siri wa poliisi nze n'okundaba nga neetaba mu mbeera eyo ku kabangali baali bamutwala nga si wange yalina embeera ye endala emunoonyesesa era nze awo bondaba bubuuzi abaaliwo nali ngezaako muyamba kisegeera nga ngamba muyimbi asiba omusola n'omukubira esimu n'akaki but that was the only issue ze simanyi bulamu bwe kimanyi nti bafuna obutakkaanya bwavaamu ekintu ekyali kirungi naye ebyo byali bintu bye biki birala nze sirina muntu yenna yankozeeko mbu musango sirina muntu gwensobola kukwata kusiba ne bogenda ku poliisi sirinayo referensi yonna nze ate n'ekirala nze nzikirizaganya yange nze ndi musajja nange saakolera mu kikomera nange nava mu geto lagwa bagamba geto teriiko kikomera naye si kyangu kyagiterogamu kubanga ogivaamu eba mindset kakati just era ekyabaddewo nti nange ninga eyalaze nti nkyalina mindset ate nga mbadde nsubira okuba nga nze nafuna mindset eyinza nga natoloka mu kikomera ekyo kakati mu mbeera eyo nze nzikiriza yange ngaabamanyi nze sinze muntu agende nnyo waaba mu poliisi nze mbiriivinga nti bibimu bisembayo naye abantu ng'abantu wabaawo entegeragana esobola okukola ki okutuusibwawo kankubulire n'example gete eyo giraba erina committees balo committees nyingi ezisobola kugamba kyengeza kugamba omuntu yenna bw'abanga alina ensasa ge gye yakoze ebyo bibye naani ne poliisi si byange naye nze ebyange naye ensobi yange kuba sijja kudda mu kusonga nti naye yakoze kino naye nakola kino nange nekola nedda mba siri mwenkanya mba siri musajja kimala kubanga nze ndi ku kyennakoze kubanga kyennakoze nze nakikoze era kyennakoze si kirungi era nkyetonda ku lw'abangi ku lwa industry ku lulwe ku lwa mikwano gyange kyeyakoze oba ani omulala ekyo kyani kikye era be baakutta abo bonna bawayiriza bagamba osimanya yakutta osimanya siri wa poliisi ate siina muntu yenna gwe nninako musango ate siina so ebyo biyaabwe biki birala wazira kyekyo ekituufu wazira era mbasuubiza nti omulundi oguddako njagezaako okwekuuma njakusiiga ekifaananyi kirungi njagezaako nange ndi muntu naye n'abaala bagambi basiiga ekifaananyi ekirungi basi bagamba onenya sikaani okukema naye nga bwe yali akukema yakusangawa tufube nnyo okwewala ebifo by'omanyidde ddala nti naye wennyini waliwo engeri gye tweyisaamu ffenna enekyukamu naye ngaebigambo byange byebi nze kyengezaako bagamba bonna abo abalala n'ebigondi byabwe actually twakasagala kuyingira nnyo the whole detail eno embeera
lwakuba nti abantu abakyetoloola bano ojja kyensima amasimu naye embeera yabadde sijja gattako bigambo sijja kunnyonnyola bingi kubanga ekituufu kiri nti ne bw'okikyusa ne bw'okizaawa nkisobozza ate kyagenze singa nsobola okukizza nandikizizza naye ate tebagedako gattako bino birala yes. Bw'olaze omutima ogwali serious because wayishinze n'apology ate ng'olina n'ekivulu but mu kamwa ke ng'ayogerako n'abamu ku bamawulire ngagange ye yagambye ffenna tuliba streets ze zijja otulamula ghettos si nsanyufu according ku bo tulaba ne baana ezimu z'oteddemu ssente zisikambulwayo sinakindi yaŋŋambye mu kamwa ke akwagalamu mu ppaka omu ku omu Nayali Gaze muganda wange tugenda mu Love Fest okugonga mwenda ekyo njagala okugamba nze Pallaso nze nyanze sirina buzibu sirina ng'omuntu mu Uganda omuzannyo gw'ebikonde mwebutyo mweguli bw'abanga awulira kyayoya badde mbogenda n'afuna license ebintu ebiri professional n'ebirala ate n'ekirala nze nasalawo okukola nerekereza kyonna kyenjagala nenkola kyebaagala bw'abanga kyeyasabye ng'awulira ekyo nakyo professional nze olugendo ebyangu nafuna wali license nebafuna gloves tugaa nti Nakivubo tugenda muggulawo kyangu abyakulumira professional era mu butakkaanya lwange naye obumu bwabadde mu kubeera nti nadde mugamba ebyo ebintu tebirina fayida kuba nalabye nga bivudde okutuuka ku balala nga bitandise n'okutuuka ku nze ate nga nze ebinadde nina okuba omugumiikirizaamuko okusinga obugumiikiriza bwe nayolesezza naye nze ebyo nabivaamu sibiriimu ndi muyimbi mu byemizannyo bw'abanga ati nti wabikonde nga bya mizannyo nga biri professional ekirala bannange just mbeera yampabyeko ng'omuntu naye katusabe embeera okoki etereere okuggyako bantu bendaba bankunoonya bakama bange offices zange ziri matching ebiwafu tax wezikyukiriza team good music fonna tubaaniriza abanoonya ku business abaagala okunyumyamu nange buli omu era ne bwenvaano nga ngenda mu lyaso wendaga mikwano gyange mwenna mbaaniriza ku Love Fest byabaddewo nate tugenda kusulaku ekyo nzikiriza ensobi yange alina amaanyi agansonyiwa atagalina teri kyakola tugenderawo bakama bange Love Fest kyekivu abawagizi bo bali secure batya because bawulira eggaali n'eggaali ani kati kalakuvana project Wani afunika audio konkatikire bannange Ndiwa gani